okubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku kusika. Eddakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa 8, ate era olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu omwaka 2021. Ate tuddako mu busiraamu olwaleero olunaku lwa nkizo nnyo. Olwaleero lumu omwezi ogwa Shaaban, tusuubira okuba nga tubuzaayo ennaku 29 oba 3 okubeera nga tuyingira omwezi ogwa Ramadan. Nabwekityo buli omu abeere bulambalamba nga yeetegese kubeera nga omwezi ogwa Ramadan tubeera nga tugwetegekera bulungi, ate tusaba Allah abeere nga atutuusaayo bulungi. Amannya n'eddoboozi Kasule Omar Makiyo okubeera nga atuusaako programu daawa n'ebikwatagana ku lusika, era seeka twayise naye olwaleero naye agenda bba yeeyanjula awo mu maaso biidhinillahi taala. Naseeka tanneeyanjula tukutegeeza nti nno Radio Bilal 94.1 ate nate ekuleetedde empaka za Quran 2:21 nga zaakutojjera mu mwezi omukulu ogwa Ramadan. Kati nno gwe omuzadde oba essomero nga olina omwana asobola okusoma obulungi Quran nga tasukka myaka 14, jangu omuwandiise ku ofiisi za Radio Bilal ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu oli Kampala ku muzikiti gwa Gaddafi National Mosque, obutasukka 31 omwezi ogwa March, obutasukka 31 omwezi ogwa March 2022. Wali mototadi pate waseka Norman nawo wejjirewo ag'amafuta, oba genda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade nawo wejjirewo amafuta. Ate era genda Nabweru Community ekiraamo na genda Nabweru Community wejjirewo ekiraamo na kusonyiwamu ekiraamo kyetubadde tuliko. Ekiraamo gende Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director obeere nga okyejjirawo oba ebwayiise ku Masjidi Jamia mu ofiisi ya HM Keba Emajon, essomero lya Abdukarim Center Primary School. Genda ojjewo ekiraamo kyo, ate era obakubire ku ssimu zaabwe zino wammanga okumanya ebisingawo. 0703 3379998 0703 3379998 oba 0728161687 obeere nga omanya ebisingawo ku kiraamo eky'obusiraamu. Naam, eddakiika ziri 36 ezakayita ku ssaawa 8. Seeka tuli naye era tujja saba abeere nga yeeyanjulira abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amanya Mar Sulaiman Kasule okujja okuba nga twejjukanya ku ddiini yaffe y'obusiraamu, mugamu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'enjigiriza ya Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah tukubiriza abantu bonna okuba nga batwegattako olunaku olw'Essande essaawa 8 tuusa essaawa 10 nga tusoma ogumu ku misomo gye bagamba nti mizimu, naye nga biba bizibu nga tutudde wansi kubisoma, kubanga n'ababisoma era nabo babisoma nga bizibu, naye Allah n'abasobozesa okuba nga babitegeera. Nolwekyo tusaba bannaffe mbeere nga musembera okuba nga musoma naddala ku budde nga buno singa tuba tuzze okuba nga tusomesa
mubeere nga musoma mujja kutegeera bye mugamba nti bizibu mujja kulaba nga ati mwana wattu byangu nnyo byakubanga tubitegeera insha Allah. N'ekirala tubeebaza okubeera nti mutwala obudde bwammwe ne mwerekereza byonna bye mukola ne musalawo okuba nti mubaako kye mumanya ku ddiini yammwe. Ensonga nkulu kuba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tujjukize kubanga mazima okujjukiza kugasa abakkiriza. Nolwekyo tubeebaza okubanga nammwe mulaba omuganyulo oguva mu kuyigirizibwa ne muwaayo obudde bwammwe ne mutuula mubeeko kye muyiga. Ensonga nnene tusaba Allah abawe baraka ate naffe atwongere amaanyi agatuusa eri abo abeetaavu. Allahumma amin. Kyenda mu yakatonyeze eno radio Bilal omukozi okatusooke tujjewo obubaka buno tukomewo ne programu dawa omukozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Umaru Makiyo wamu ne munnange Umaru Sulaiman Kasule okubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku kusika. Olwaleero tugambye omwezi guli gwa Rajab, ennaku z'omwezi lumu, kitegeeza tubuzaayo ennaku 29 okubeera nga tutuuka ku mwezi ogwa Ramadan. Seeka tutandike. Ku mulundi ogwaggwa twakoma ku nsonga eyokutaano oba ensonga ettaano kangambe twazimaliriza ezo ezigobererwa naddala mu kutematema ebintu by'omufu. Asaanawo ng'ezo zonna ensonga zimaze okukola ki okuba nga zikolebwa, n'ensonga esemberayo ddala nga yeyokuba nga tugabanya ebyobugagga bye twalaba ku mulundi guli. So olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kusoma omusomo oguyitibwa shuruutu tanfidhi alwasiya. Shuruutu tanfidhi alwasiya. Obulombolombo bwe tugoberera oba obukwakkulizo bwe tuyitamu okutuusa oba okutuukiriza ekisuubizo ky'omuntu ky'aba asuubiza nga kyakutuukirizibwa oluvannyuma lw'okufa kwe, oba okutuukiriza ekiraamo ky'omuntu oluvannyuma lw'okufa kwe in general. So kye bayita wasiya twakitekula ku mulundi guno tugamba nti wasiya kitegeeza either ekisuubizo oba ekintu omuntu ky'alaamye okumukolera oluvannyuma lw'okufa kwe. Mu bufunze ennyo abamanyi b'Obusiraamu baatekulula obulombolombo buno era ijmalan kitegeeza baabugattagatta ne bajjamu obulombolombo obukulu busatu. So obulombolombo buno bwe tugenda okubeera nga tutunulira biidhnillah. So ishtaratu fi tanfidhi alwasaya ijmalan thalatha shurut ijmalan. Omuntu yenna agenda okutuukiriza ekiraamo ky'omufu olina okugoberera obulombolombo buno busatu, bulina okuba nga butuukirira era bwe tugenda okuba nga tusoma insha Allah olunaku olwaleero. Kalombolombo akasooka agamba nti an yakuna alwasiyatu min hududi thuluthi. An yakuna alwasiyatu min hududi thuluthi. Ekintu oba kyetwandiise ekisuubizo oba ekiraamo ky'omuntu yenna kiteekeddwa okuba nga kiri mu abamu baziyita ranges oba ze twandiise ensalosalo z'okubeera nti tekisukka kimu kyakusatu. Nga emaali y'omuntu kitegeeza singa aba alaami ng'emaali ye byagaba mu maali ye bisukka ekimu ekyokusatu, kitegeeza nti ekyo ekiraamo kiba kifu. Kyekitegeeza kuba tugambye akalombolombo akasooka antakuna alwasiyatu au an yakuna alwasiya min hududi athuluthi. Kiteekeddwa okuba nga ekiraamo ky'omuntu oyo tekisukka kimu kyakumeka kimu kyakusatu. Mu kutunulira kwekyo liqawlihi sallallahu alayhi wasallama li Sa'ad ibn Abi Waqas. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba Sa'ad ibn Abi Waqas. Hadithi eno yali mpanvu era yajjira mugundi nyingi. Ojja gisanga ku baruwaatu turuku takhrij, ojja kulaba nga yajjira mu sahihi Bukhari, nejjira mu sahihi Muslimu, Abi Dawuda, Tirmidhi, Nasa'i, Sunanu Ibn Majah, Muwatta Maliki, Sunanu Ad-Darimi ne Musnadu Imam Ahmad. Hadithi eyi egamba bweti, egamba nti haddathani Sufyan silsila mpanvu an az-Zuhari an Amir ibn Sa'di an abihi qala
abasahaba abo Zuhari yajja n'anyumiza Amir bun Saadi ng'ate Amir bun Saadi ebigambo bino abijja ku kitaawe gwe tumanyi obulungi. Qaala agamba timaridtu mardan, kitaawe yagamba, kitaawe Saadi nabi Waqas gwe tumanyi agamba nti maridtu, yagamba nti nalwala mardan ashfaitu minhu, obulwadde Allah bwe yandwaza ate lumanyuma namala nenkola ki nempona. Fa atani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yauduni, nabbi sallallahu alayhi wa sallam najja. Eno kosi zina riwayi zenjawulo naye nga amakulu gonna gegamu. So eno mu Sunan an-Nasa watu yagireeta mu kitabu al-Wasaya. Natugamba nti nalwala obulwadde obwo nembeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yansobola nenkoza ki nempona. Naye mugundi endala leero jajjisanga nga mu Sahih Bukhari ejaga nti maridtu fa atani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi waja'in, yajja nabbi sallallahu alayhi wa sallam nambula mu kiseera we nali omulwadde omuyi, iri yaleetanga mulwadde muyi ate nagambye maradtu mardan shafaitu minhu, obulwadde bwe nalwala namala nenkola ki nempona. So almuhimu faqultu ya Rasulallah naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam wajja okunnambula. Saad ibn Abi Waqas yatunyumiza natugamba nti nabbi bwe yajja okunnambula ne mugamba nti wangu mbaka wa Allah, inna li malan kathira, mbutuufu nina ebyobugagga biyitirivu. Mugamba nti inna li malan kathira, nina ebyobugagga biyitirivu. Walaysa yarithuni illa ibnati, naye sirina musika mulala yenna okuggyako kawala kange. Okitegedde? Afa atasaddaqu bithuluthai mali, afa atasaddaq bithuluthai mali, ebibiri ebyokusatu by'emaali yange mbigabe. Oba okategeera bulungi awo? Afa atasaddaq bithuluthai mali, emaali yange nkwatemu ebibiri ebyokitegeeza bwe biba bisatu twakibanyula abantu ku mulundi guli, bisatu ku bisatu y'emaali yonna. Kati agamba nti abafe ku bisatu bino akwateko ebibiri abisaddaake. Okitegedde bulungi? Olw'okuba talinaawo musika agenda kutwala ki bya bugagga ebyo, alinawo kawalake. Olw'okitegeeza nti ku maali yonna aba aleseewo kimu kyakusatu. Qaala la, nabbi namugaana nedda. Qaala la, nabbi namugaana. Qultu, kyava agamba nenziramu ne mugamba ya Rasulallah, fashatru kawu fashatra, namuga kale kimu kyakubiri. Qaala fashatra, kasita nabbi yamugaana ebibiri ebyokusatu namuga fashatra ya Rasulallah, naga nti wange kale kansaddeko ekitundu ku maali eno. Qaala la, nabbi la namugaana namugaana nedda. Qultu, kyava muddamu namugamba Saad namugamba nti fathuluthu, kale kimu kyakusatu. Jukira kimu kyokusatu yabadde alekawo olubereberye. Faqaala, nabbi namuddamu namugamba athuluthu, kimu kyakusatu. Amakulu yakkiriza qabila dhalika. Naye namusakako namugamba nti wathuluthu kathir, naye n'ekimu ekyokusatu ekyo mbutuufu kinene. N'ekimu ekyokusatu ekyo kinene. Namugamba ati innaka, mazima ddala gwe Saadi, antadaa antatruka warathataka aghniya. Eri hadithi ndalaita antadaa, agamba nti mazima gwe Saadi, ekimu ekyokusatu ekyo kinene, kubanga bw'onaaleka abantu bo nga bagagga khairun, kyekisinga obulungi. Eno hadithi okusookera ddala etulaga ki? Nti omuntu ebintu by'abaleese biba byaki? By'abantu be. Ontegedde bulungi? Ebintu byonna byolina ebyobugagga byo, kuba mulimu abantu nga balina emitima. Agamba wakiri nfa naye ng'owe waffe tatute ku kintu kyange. Sekabo bangi. Omwana wagundi ajja atwalane ku kintu kyange. Kalla, wakiri mbyokya, wakiri mbisula mu toilet, wakiri mbyonoona, wakiri mbigaba n'embiwa omulalu. Ontegedde bulungi? Oba n'embiraamira omuntu yenna atali wa famire yange. Yes, ebyo biri mu nsi. Nolwekyo khairun kyekisinga obulungi, khairun lahum kyekisinga obulungi eri abantu bo, min antatrukahum alatan, okusinga lw'onaabaleka nga tebalinaawo kantu konna, tebalina buyambi. Abantu babasookera ddala mukyala wo, abaana bo, bakadde bo. Ontegedde bulungi? Mulamu mitende mwengenda, baganda bo, bannyoko, bakitaaba abato, abaana babakitaaba abato. Ompulidde bulungi? Genda bajjajja n'abasigadde.
abo bonna bantu bo kyo bagira mbitendera kyo abasooka n'abaddako n'olwekyo okusinga okubalekanga nga bw'otasanyuka kusanga muganda wo ng'ali wali mu muzikiti bamusondera nga bw'otasanyuka nga muganda wo ali wali ku kkubo ataddewo akasiniya asabiriza abakola ki abayitawo ng'olina essente nabwe ekikyo swalako n'okuva mu dduniya ebyobugagga ebyo n'oba nga toberekedde bantu bo. Imagine Saadi bun Abi Waqas yali ayagala emaali eno kugisaddaaka mu busiraamu. Afa atasaddaqu bimaali bithuluthai maali, nsaddaaka eyo ngiteeke mu busiraamu. Ano omwana omaka omwana nina omu ate omwana wange tajja bikola ki tajja bitwala bimalawo. N'amugamba nti la fathuluthu, n'amugamba kimu kyakusatu, kale bwakiri bwe wakusaddaaka ennyo ky'oba okola ki naye nanga nti wathuluthu kathir, naye ate nakyo kinene. Lwaki? N'amugamba nti innaka ya Saad, mazima ddala gwe Saadi, antattiruka warathataka aghniyaa, okuleka abantu bo abasika bo abantu bo nga bagagga, khairul lahum, kyekisinga obulungi gye bali, wa khairul laka aidan, naawe gyekisinga obulungi gy'oli, kubanga naawe nga bw'otasobola kusanyukanga munno muganda oba musabira oba maama wali asabiriza min antadaahu ma'alatan yatakaffafuna an-nas, kyekisinga obulungi okusinga lw'onaabaleka nga busabiriza bantu. Eyo nno hadithi agitubulira ye Saad ibn Abi Waqas, kitegeeza nti hadithi okusookera ddala ekikoze kye bayita tahdid, etuwadde ensalosalo nti bw'oba ogaba mu maaliyo ontegera bulungi, togaba kusukka komo, ne komero nabbi alituwadde kimu kyakumeka kyakusatu. Mu hadithi endala gye tugenda okulaba nga era tukkatiriza ensonga eyo ya Saadi, nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogera. Naam, nze kyensinza otegeeramu nti bw'oba owulira oyagala saddaaka nnyo mu maaliyo, saddaaka naye tosukka ekimu ekyokusatu, kyeki kyennyini nabbi kyategeeza mu hadithi. Ne hadithi endala okukkatiriza ku eyo era eri mu Sunan Ibn Majah, kitaabu al-wasaya naye mwe yagireetera, al-wasiyatu bithuluth, okulama omuntu okuba nti mu maali alamu ekimu ekyokusatu. Agamba nti hadithi ngeva ku Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayogera ebigambo bino, nagamba nti inna Allaha tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Agamba nti inna Allaha, mazima ddala nabbi sallallahu alayhi ayogera ebigambo bino n'agamba nti inna Allaha, mazima ddala ow'ekitiibwa Allah, tasaddaqa alaykum inda wafatikum, abasaddaakira oba yabasaddaakira mu kaseera we mutuuka okubanga muva mu bulamu obwaki obw'ensi nga mugenda kufa, bithuluthi amwalikum, nga abasaddaakira ekimu ekyokusatu eky'emaali yammwe, ziyadatan ala a'malikum, ng'ekyo nno kyeyongerwa oba kyeyongera ku mirimu gyammwe gye mubadde mukoze okuva nga temunnava muno muki mu nsi. Omuntu ali ayinza okwebuuza nti ate emaali eyange gye neekoledde ate Allah gyansaddaakirako, oba kitegedde bulungi? Naye ng'oluli twakinyonyola ne tugamba nti bannange ebyobugagga byonna by'olina si bibyo, wabula wayazikibwamu bwazikibwa. Akyayagala okukimanya lwe ziri kugwako, kubanga saawa zino oyinza okulaba nga abatalina, omanyi omugagga bw'aba alina, omanyi bw'agamba mwabaavu mwali awo nga mutudde nga ffe tukeera kukola ki? Tukeera kukola, tugenda kukola, mwe mulera ngalo. Naye bw'omubuuza nti bonna abakeera ku makya ne basitula emigugu oba abakola ennyo be bafuna, bw'omubuuza nti abakeera ennyo ku makya be bafuna oba abakola ennyo oba basitula emigugu eminene be bafuna, be basinga okufuna, kalla buno bugagga Allah tugamba dda nti almaalu maali, emaali yani yange nze Allah, naga waljannatu jannati, ate nejjana era nze nagikola ki? Omanyi olwo omugagga omu mu suratu al-Kahfi eyeewaana nga bwe twogedde bwe tuti, neyeewaanira ku munne n'agamba nti ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara, owulidde mwana nze nina ebyobugagga biyitirivu, ffe twakeeranga ne tukola bibyo bina tulinaawo tulako obulabi ku magoba gaffe, ate tuli babitiibwa nnyo, owulidde. N'atakoma okwo n'ayingira egundi ye ennimiro ye okugirambulako,
wa huwa zalimu li nafsihi nga mazore dokola ki okweriyaza amanya yeke nnyini ne munne namukola ki namulyaza amanya mu mbeera y'okumwewaanirako n'okumukakkanya ye waali naye nayerabe nagamba naye mbadde njagala wali naga nti wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba olaba we yayogera yaga nti fe okumanya twakola dda ffe niwe tugenda eri ewa Allah tujja kusanga bino ebiri ku nsi nga tuteekerateekera dda biri eyo kuba ffe tulina kuba bagagga wano ku nsi ne waggulu tulina kuba bagagga naye nga Allah gambye ti almaalu maali emaali yange nze Allah waljannatu jannati nejjana nayo yange naye nagamba fashtaru jannati bimaali kozesa emaali eyo gyenkuwadde ogule ejjana eno gye nateekateeka oba kitegedde bulungi ekitegeeza ono yagamba nti already yali amaze okunfaminga nti ye already wamujjana oba kitegedde bulungi mu kwogera kwe ye yakonfaminga nti already wamuki naye olaba obukafiri bwe yagwamu mune namugamba nti ebyo byeyogera Allah ajja keera enkyange emaali agikoze eki agikugjeeko waliwo omukyala omugagga ne bbaawe kati baawa omwetaavu bamuyambako ne bamuwa ebintu by'omunju ngoye biki ebyo yagamba naye nsaba Katonda ono abasaasire omugagga omanyi we yaddamu already yatusaasira dda ate tukyasaba ki yatusaasira dda ate ffe tukyasaba ki tukyanoonya ki yerabidde waliwo abalina essente nga tebalina baana waliwo abalina essente naye tebalina mirembe waliwo abalina essente naye tebeebaka sente si ye buli kimu ffe twabera omuntu yarawangaddeko mu bulamu bw'ekyalo omuntu w'omukyalo bwakeera enkya n'agenda alima lumonde we n'asalira ebitooke bye sizoni n'etuuka n'akungula teyeegomba mu kibuga kubanga buli kimu akirina alya ku nva endiirwa edda twegombanga obulamu bw'ekibuga naye bw'obujjamu ate gw'osinga okubonaabona okusinga ow'omukyalo naye omukyalo talina sente zaafuna ye akeera agenda kweyimira lumonde we asula talina amuwadde n'ekikumi owulidde naye gwoli eno sente zikulimbalimba zikujje ne ku Allah subhanahu wa ta'ala nosalawo okubanga omujeemera so ku mbeera gye tuliko tugambye nti ekimu ekyokusatu omuntu bw'oba olama mu maali yo ng'oyagala kugaba bw'oba oyagala okugaba tokkirizibwa kugaba maali yo yonna ng'olina abasika era tokkirizibwa kugaba maali esukka kimu kyakusatu bw'oba wakugaba mu maali yo naddala ng'olina abaki abasika wastahabba ba'du ahlu al-ilmi an takuna al-wasiyatu aqallu min ath-thuluth ate abamu ku bamanyi bo baayagala ne bagamba nti bannange bo balitendooza ne bagamba nti ekisinga obulungi omuntu alame ekikako wansi waki okitegedde nga basinziira era mu hadithi bwana bumwe batambulira nabbi yagamba athuluthu n'agamba wathuluthu kathir ekitegeeza yagamba nti bw'oba osobodde kimu kyakumeka naye bw'oba tosobodde kuba nakyo kingi osobola okukako wansi w'ekyo okitegedde waqayadahu ba'dahu man kana warathatuhu fuqara era abamu ku bamanyi ne bagamba nti ekintu kino omuntu yenna okulama ekimu ekyokusatu akkirizibwa naye okuggyako ng'alina abantu be nga baavu nnyo olutalina kulama kimu kyakumeka liqawli ibn Abbas wetwetunulamu wano Uganda yaffe ekimu ekyokusatu ate nakyo tulabanga kisaanidde kudda mu bantu bo bennyini era of course era ojja kulaba kuba gye tugenda eyo ojja kulaba engeri gye tunaabimalirizamu nga omalirize era ozze mu bantu bo kuba ekimu ekyokusatu kino ala sabiri libirri owulidde ku bulungi kubanga ofunamu mpeera qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma agamba law ghadda an-nasu ila rubu' singa abantu basibira ku kimu kyokuna law ghadda an-nasu ala rubu' singa abantu basibira ku kimu kyakuna amakulu singa abantu kyebagoberera bache bajja mu mali yabwe li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thuluth olensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kimu kyakumeka kyakusatu naye n'agamba nti wa thuluthu kathir naye ate ne kimu ekyokusatu kiki kinene au kabiru kathiru au kabiru akitegedde kathiru kingi oba kinene qala imam an-nawawi rahmatullahi alayhi agamba nti qalu ghaddu ma'an ghaddu bil ghaini was-sad wal ma'in ibn an-nahw sujja bitumlam naye nga al-muhim kyabadagezako kubanga ayogera nti abamanya abasinga obungi ekintu bakikola ki bakitunulira mutlaqan nga tebakoze eki nga tebeyawude ini jeno wa madhhabna yani sahib al-kitab
agamba nti nefe kyetwatwala annahu inkana warathatuhu aghniyaa abamu kubamanyi nti bwebanga abantu abasika boolina nga waliwo omuntu nga mugagga nga ne famire yonna ngagga yafe owulidde ng'abaana bagagga ne famire ngagga okitegedde n'agamba nti bwebanga bagagga istuhibba li isaibi thuluthi kyagalwa nnyo omuntu alame ekimu ekyokusatu nga saddaaka anti ekimu ekyokusatu olenza okuba kiraga tulaze gye kiraga saddaaka yo gwe omuntu gwe kubanga nabbi yatugamba nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath waladun salih yad'u lahu aw sadaqatun jariya aw ilmun yunfa'u bihi owulidde okusokera ddala omwana omulongoofu abasinga obungi tebabalina naye nga balina okukolera ennyo ate bebafune tu naga sadaqatun jariya ye saddaaka gyolese ng'abantu bagiganyulwamu saddaaka eyeva mukimu ekyokusatu ekyo ozimbye muzikiti owulidde olabidde balamu bamulekwa abasomye eddiini otadde naye ng'ogenda kusigala ng'ofunamu ye saddaaka Allah gy'atugamba nabbi gye yatugamba nti Allah yatusaddaakira mu maali yaffe ekimu ekyokumeka ekimu ekyokusatu وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني توجه نحوه نن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه naye yagendera ku ndaba eyo bajjemu kimu kyakusatu wa illa bwebanga si bagagga fannuqsu bihi au fannuqsu anhu bwebanga si bagagga osobola okuba nga otoolako ku kimu ekyokusatu nowaaba kimu kya mukaaga oba kimu kya kutaano oba bwotyo n'ogenda ng'okka wansi w'ekyo n'atugamba wa umaru naye yakigoberera kyekyo wa ishaqa bun rabu ne ishaqa abo bonna bamanyi ate nga bamu ku basahaba wa qala al-akharuna bisudus abalala ne bagamba nti kimu kya mukaaga wa akharuna biduni abantu bagamba nti nedda owulidde wa qala al-akharuna bi'ushuri abalala ne bagamba nedda ajjemu kimu kya 10 wa qala ibrahimu an-nukhai rahmatullahi alayhi kanu yakrahuna alwasiyatu bimithli nasibi ahadi alwaratha Ibrahimu an-Nukhai atunyumiza natugamba nti baali batamwa nnyo okujjamu omugabo ogwenkanankana n'ogw'omu ku basika wagenda okufuna ontegedde bulungi nti amakulu omugabo gw'olamye okujjamu nga saddaaka mu maaliyo ate gugenda kuba gwenkanankana n'ogw'omu ku basika oba okusingawo ontegedde bulungi hakadha so fa in zadat alwasiyatu ala thuluthi lam tunfadh biqawli jamhuri ahli alilm singa kisukka singa omuntu alama nabanga emali ye gyalami okujjamu ng'ekimu ekyokusatu esukka ku kimu ekyokusatu ompulidde bulungi kiba tekikola kitekituukirizibwa ekyo abamanyi bonna bakigattako ekyo tukisazaamu illa idha jazaha alwaratha okujjako nga abasikabe bakikoze eki bakikkirizaganyizzaako kyovola mulimu okukkirizaganya mulimu okutunulira manyi bwe tuba tugabanya ebyogagga bino tove n'ogaba bwayibwoti waliwo ebintu ebimu nga mulina okubikkaanyaako ne mubiteesaako ng'abantu waliwo ebimu nga mulina okugoberera amateeka aga Uganda waliwo ebimu nga mulina ag'ensi mwe muli waliwo ebimu nga mulina okugoberera amateeka so mubeera mugoberera amateeka ga sharia naye kati ebibiri waliwo bye mulina okukkaanyaako ku mateeka ag'ensi n'amateeka agafa abantu n'ag'abantu so li anna mazada an thuluthi haqqun lahum kubanga ekiba kisusse ku kimu ekyokusatu ebeera haqqi y'abaki y'abasika fa idha jazu aziyada alayhi sahha dhalika wa nufidha singa bo babeera bakwiriza kitegeeza tubeebuuzaako ndi banna nti taata wamwe yalamba okuva kujja mu maali ekimu ekyokusatu naye tugenza okubala ekimu ekyokusatu wano nga kigatta emigabo ebiri egy'abasika oba basatu mwekiraba mutya nti ate tulina nnyo bwetaavu kasita mukadde waffe asigala afunamu empeera tugende n'ekyo khalasi nga tukikola ki bwe bagamba nti nedda ekyo kinene nnyo tukendeezeeko nukassir nga tukola ki nga tukendeeza naye ng'ekimu ekyokusatu kiri shara Tenda munya katwenyezeemu ebyo biraalo mukowezeewo tuli ku bulombolombo obuteekateeka ekiraamo oba nga tugenda gaba maali y'oyo abaafudde kasooke tujjawo obubaka buno ate tukomewo tweyongereyo
kankwanjulire hilam twalidi sheitwan gano ge mafuta gokka okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo lijjanjaba amajini agatudde ku bwongo okuloota ebirooto ebitiisa. Tuli mu program daawa tuli ku nsonga muziwulidde kati tukutte ku kiraamo Isiraamu yalaamye tugenda gaba maaliye naye muwulidde obukwakkulizo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yateekawo n'atugamba nti n'ekimu ekyokusatu kathiir ate bwe tujja ku nkola eno ey'Abannayuganda embeera yaffe ate wathuluthu kathiir yeeyongera nnyo okubeera nga ekigambo ekyo tukinyweza nnyo kuba tujja kwesanga nga tulaba ne bino bye baba bafunye abasika ate olumu bibeera nga tebibamala ojjako abo Allah subhanahu wa ta'ala beyafaddala. Naam, tugenze kalombolombo akokubiri. Akasooka tugambye tetulina kusussa kimu kyakusatu oba okukka wansi, either kimu kyakusatu oba okukka wansi. Abamanyi ne batugamba nti yustahabbu an yakuna almusi ghaniyun wa warathatuhu ghayra muhtajin. Omuntu okulama ekimu ekyokusatu oteekeddwa okuba nga oli mugagga, ekyokubiri nga n'abansikaabo si baavu, tebali mu bantu begamba nti banaku nnyo, ontegedde. So kyekyo tusinzirako, naye bwe nga banaku laama ekikkako wansi w'ekyo, ekigendererwa nti emaali esigale mu baki, mu basika oba mu bantu bo. Kyekisinga obulungi basigale nga bali mu mbeera ennungi etawankawanka ku lw'obugagga by'obadde nabyo. Naam, akalombolombo akokubiri ke kubeera nti antakuna alwasiyatu li ajnabiyin anil mayyit. Antakuna alwasiyatu li ajnabiyin anil mayyit. Ekigambo ajnabi kitegeeza stranger mu Luganda. Stranger, omugwira oba atamanyikiddwa mu kitundu, kitwale bwotyo. So antakuna alwasiyatu oba gotalina kwakwate, antakuna alwasiyatu li ajnabiyin, okusookera ddala nti ekiraamo oba ekisuubizo omuntu kyasuubiza okujja mu maali ye ku by'obugagga bye kigende fi sabilil birri, mu kkubo ery'okubanga afunamu obulungi, oba mu saddaaka nga nabbi gyatugambye nti Allah yagitusaddaakira mu maali zaffe. Kuba emaali bw'ofa oba nannyini buba bukuvuddeko tetwakiraba dda. Abantu bagamba nnyo baddeyo basome ku misomo egyakulembera. So tugamba, abamanyi batugamba nti oteekeddwa okulaama nga ky'olaama tekigenda kugenda mu basika, tekirimu abo abalina okufuna ebyobugagga, ajinabi abatalina kakwate ku busika oba batagenda kuba mu basika. Ontegedde bulungi? Nagamba yaani li ghayri warithin, kyeyo kyennyini kyagambye nga si baki, basobola okuba nga baganda bo, basobola okuba nga bakadde bo, basobola okuba nga baani, naye nga si baki, nga si basika. Laisa min ahli alfarida, nga tebaliimu mu bantu abalina okukola ki, okufuna emigabo. Bwemanyimirideko wano katono, omwana, omanyi omwana, waliwo omwana gwe bagamba omwana avudde mu makubo ag'obwenzi. Omwana avudde mu makubo ag'obwenzi, abamu bamuyita mwana haramu, bamuyita ani, naye tugamba nti mwana, ye omwana talina mutawaana, naye abakadde be balina obuzibu. So omwana oyo abamanyi batugamba nti omuntu yenna bw'aba akola ekiraamo, kubanga ekiraamo oba ekisuubizo gabe kirimu emirundi ebiri. Waliwo kye bayita alwasiyatu alwajiba walwasiyatu almustahsina. Kati wasiyatu alwajiba, ekisuubizo ekyetteeka omuntu ky'oteekeddwa okukola bw'okakasa nti olinayo omwana ow'omu makubo ago mu baana bo. Awo tetujja kusooka tetujja kutunulira mbeera okusookera ddala, naye tujja kutunulira olina okulama ekimu ekyokusatu ekyo. Tokiramira na mwana oyo, gw'okirama kigibwemu muki, kubanga bwe tunaatunulira tusobola okuggyako ne tuwa omwana, bayinza kubanga bangi oba batono. Ne kimuweebwa. So mu mbeera efaanako bwetyo omuntu oteekeddwa okulaama bw'obanga olina omwana alimu mu makubo amakoona, omwana ow'omu makubo ag'amakoona, omwana ow'oku lusebenju, omwana ow'omukazikiza. Owulidde? Yes. Abamu bamwita wa kivubuka, naye waliyo n'ow'ekikadde, si wa kivubuka yekka, lwakuba abantu bakiteeka ku kivubuka kyokka, naye waliwo n'ekikadde.
so kati embeera efaanako bwetyo bwibanga weebiri ebyo oyo oteekeddwa abamanyi batugamba lazamuuna bakitulaalikako ekyo ate nga bw'oba ogenda okutunuulira kati lwaki kyatteeka bwe tulireetinga amateeka gano agaffe aga Uganda mathalan succession law yaffe ya Uganda ekulaazama ku mwana oyo kasita oba nga DNA ekwatagana neyiyo wadde tebali legal nga they are legal illegitimate children abaana abo bava mu makubo agatali maki out of nga bavudde mu gundi kitandise unlawful marriage abo abaana muyina okubawaako ku kantu newankubadde nga tebafuna mugabo bwenkanankana nabali abali legitimate ontegedde obuzibu awo bwe bakola abasiraamu naddala abasiraamu oyo omwana we bategeera nti waga amakubo bamuyisa bubi era bamuvuma anti buwuliriza abakikole by the way kankiweeko hukumu ekyo abamanyi bakyegattako omuli Sheikh Ibn Taymiya omuli Ibn al-Qayyim al-Jawzi omuli Ibn Qudama bangi kubanga bwe baali boogera abamanyi baaleeta ebigambo ebiyitirivu ku mwana ow'obwenzi to the extent nti Sheikh Ibn Taymiya yagamba omuntu yenna avuma omwana oyo aba alina okutusibwako haddi. Omuntu avuma omwana oyo genda eri kyana gwe kyana haramu olina kyana haramu olina mwana wa bwenzi olina okufuna ta'zil laysa bihaddi lakin ta'zil lakin lana ta'zil mithlu al-hadd kubanga tayina kigero fihi ma yuhaddi ila al-qatl walo ta'zil esobola n'okutwala omuntu okuba nti alina kuttibwa naam so yembere yo nti omuntu yenna awe mwana talina kuvumibwa talina kunyoomebwa kyova olaba bwe tuddayo omukyalo oli yajja n'agamba ya Rasulullah zanaitu nayenze naye omukyala jaat wa hiya hamila yajjanga omukyala ayinu ali lubuto nabbi yaligambye nti mumutte ndaba n'ekyana ekiri munda kyaki kya haramu naye yagamba la dayo okuza omwana oyo okuza olubuto olwo omukyala n'addayo n'akuza olubuto n'aluzaala n'akoma ya Rasulullah zanaitu nabbi n'amugamba ate omwana wada'tu maze okumuzaala namugamba nti ddayo muzzeeyo paka nga turudhihu ddayo muyonse olaba naam ate ng'omwana gwayonsa mwana wa makubo gaki n'omukyala n'addayo ekyo kyokka kyandikulaze nti omwana oyo nabbi yandimuyise bubi ekitegedde kitegeeza aba tamuyise bubi bw'omuyita obubi oba okoze ezambi omukyala n'akomawo ng'omwana alya amukwasiza omugaati mu ngalo owulidde n'amugamba ya Rasulullah zanaitu n'amugamba fa amara ashabahu an yuqima alayhi alhadd n'alyoka agamba basahaba bamugyeko omwana n'abakugu yamukwasa mubasahaba ala an yukaffilahu amulabirire fahuddida okidde omukyala ne bamukola ki ne bamutusaako haddi kitegeeza omwana eddala lyalimu si kibi kubanga gwe omuzadde gw'olina okuyinenya ku kikolwa kyewakola ate bayithawo ne kino nenjalo kigamba abatuwuliriza nti omwana oyo wa mu famire ya mukyala newankubadde nga abasinga obungi babagobaganya oyo omwana aba wa mu famire yammwe asikira maama we ne maama we n'amusikira omwana oyo maama we waba taliiwo kojjaawe oba abasaidiye bamusikira ate era bw'aba muwala be bayimirirawo mu kumugaba okwabukanako n'omwana ng'avudde makubo ga halaali kubanze kati wemba mukoowa omusajja ali kuno mathalan nga sijja kwegerezaako kibi naye kangeza omuntu azze n'ayenda ku muwalawo n'azaala omwana oyo bw'amuzaala omwana oyo aba wa famire yo ontegedde bulungi omwana oyo aba tasikira ono kitaawe amuzadde abeera kitaawe biologically naye bwe tugenda islamically aba si mwana we era omwana oyo aba alina okumufacilitatinga okusinzira ku mateeka ag'ensi ontegedde oba olina okumufacilitatinga newankubadde nga takukwatako kati bakojja b'omwana oyo basobola okumugaba abanga omwana waabwe ompulidde basobola omugaba babamuwala bwe bamubaako obuvunaanyizibwa bwa buli kimu so abaana abo temubagobaganya baba baana ba mu famire yammwe manyi nti bategeddewo so batugenda mu maaso sheekh eyokubiri gye tugambye nti omuntu ekiraamo kinene kiteekeddwa okubeera nga oba ekisuubizo kiteekeddwa okubeera nga kigenda ku muntu atali musika at the moment
aha ate ng'ekintu ekyo alwasu la tuhaddi tekigenda ku muntu atali musika, kigenda ku muntu atali musika. Ate ekyokubiri nga either kimu kyakusatu oba nga kiri wansi w'ekimu ekyokusatu, ekyo kyakkirizibwa bittifaaqi ahli ilm, ng'ekyo abamanyi bakikola ki, bakyegattako. Otegedde bulungi Sheikh? So ensonga eyo abantu agala bagikwate bulungi. Agamba nti inna allaha qad ata kulla, Nabi sallallahu atugamba nti inna allaha qad ata kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarithi. Batugambye nti abamanyi bonna bagamba omuntu osobola kulama kimu kyakusatu kuva mu maali yo newankubadde ekikka wansi w'ekyo ng'okiramira omwana we ate agenda okusikira, oba n'okiramira mukyala we ate nga alina omugabo mu maali yo, kiri haramu. Oba n'okiramira mukadde we ate nga mukadde we y'omu ku balina okusikira mu maali yo, n'okiramira maama we ate nga maama we y'omu ku balina okufuna ku by'obusika byo. Ekyo tugamba nti nedda tekikkirizibwa, kibeera ki? Kibeera haramu. Era bwe tukisangamu tuba tusazaamu ekiraamu. No, tetusazaamu kiraamu kyonna, awo wennyini we tukola ki? We tukyusa. Nagamba wali anna alwasiyata li ba'd alwaratha hayfun wa adhiyatun wa sararun ala baqiyati alwaratha. Olw'ensonga nti bw'onoolama ekimu ekyokusatu kino kujja hayfun, kitegeeza kwekubira, jawuru, ojja kuba weekubidde. Wa adhiyatun, era kijja kuleetera n'abantu abamu bajja kijja banyiiza abasika, era kijja kuba kibaledde okukendeera ku migabo gyabwe. Onkitegedde bulungi? Nolwekyo tekikkirizibwa omuntu kubeera ng'akikola. Waqad naqala shaykhu al-islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ittifaaqi al-umma ala dhalika. Ekyo Sheikh ibn Taymiyyah yatuleetera ebigambo ng'abantu bonna abamanyi bonna bakyegattako ti omuntu okkirizibwa kulaama n'olaamira musikaawo n'olaamira omu ku basikaabo nti ate omuwadde ekimu ekyokusalu fi mawatini mukhtalifa, mu bifo ebyenjawulo oba mu mbeera ez'enjawulo min majmu'il fatawa. Era nga kireeta mu kitabo ekiyitibwa majmu'u fatawa. Ntegedde bulungi? Mujalladu gwa 3 safha ya 393. Ebintu ebyo yabireeta n'abitekako. Waqala ibn Qudama agamba rahmatullahi alayhi mas'alatun qala, yagamba nga yina ensonga gyayogerako naga nti wala wasiyatu liwarithin, tewaliwo tekikkirizibwa muntu kulaamira yenna omusika. Falam yujziha sa'iru alwaratha, naddala abantu bano abasigadde tebasobola kubanga bakikola ki kuki illa an yujiza alwaratha dhalika, okulekanga bo bennyini bakikoze eki, bakikkiriza. Wa jumlatu dhalika anna al-insana idha wassa liwarathatihi biwasiyatin, nti omuntu yenna singa abaalamidde omu ku basikaabe n'amulamira okubanga amulamidde ekimu ekyokusatu bakimuwe, falam yujisa sa'iru alwaratha, abasinga obungi tebajja kikola ki, lam tasihhu, era tekijja kuba kituufu bighairi khilafin baina al-ulama. Okitegedde? Tekijja kukola ki, ng'ekyo abamanyi bonna tewaliwo yakyawukanako. Qala ibn al-Munzir wa ibn Abd al-Barri ajma ahlu al-ilmi ala hadha. Ibn al-Barri wa ibn al-Munzir batugamba nti ekyo abamanyi bonna bakyegattako. Wajaat al-akhbar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika, era n'amawulire ne gajja okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga googera ku ki, hadithi twagisoma ku nudi guli munnaffe gye yatubuuza n'agamba nti la wasiyata liwarithin illa an yujizahu alwaratha, tewaliwo muntu akkirizibwa kubeera au kama sallallahu alaihi wasallam, tewaliwo muntu akkirizibwa kubeera nti olaamira omusika mu basika abo n'omulamira ekimu ekyokusatu okujjako ng'abasika abalala bakikoze eki, bakikkirizaganyizaako. Fa idha jazaha alwaratha, singa abalala bakikkiriza alwasiyatu lilwarithi ba'da mautihi, nga bakkirizaganyiza nti wadde omulamidde okimuwe owulidde tekina mutawana, fa inna alwasiyata lahu tunfadh, kikkirizibwa singa babeera bakikoze eki, bakikkirizaganyizaako. Li anna alhaqqa lahum, kubanga okukubanga kuba kukendeeza ku haqqi yaabwe. Fa idha ajazahu au fa idha jazuhu sahha, bwe babeera nga bakikkiriza kiba kituufu, tekibako kuwannanyira, naffe tukikola ki, tukituukiriza. Watakunu ijazatu alwarathati alwasiyatu liwarithin au bima zaada an thuluthi, so basobola okukkiriziganya either nga kyamuwadde ekirimu ekimu ekyokusatu oba nga kiri waggulu w'ekimu ekyokusatu. For example, abaana bo bayinza okubanga bagagga naye nga mu baana bo mulimu abaana bali mu mbeera ki embi, nga Muhammadi ali bulungi asuubula ebweru akola ki,
naye ate nga Ismaila embeera ye bwetyo owulidde akola bwe bifa kapito bwafa oluusi ajja ne wa muzeeyi kati muzeeyi n'akola ekiraamo n'agamba nti Ismaila engeri gyali obubi kamulamire ekimu ekyokusatu kino bakimwongerangako ku mugabo gwe omutegedde bulungi era singa oba ofudde ekifo n'ekiraamo ne kisomebwa bana basigale ne bagamba nti ate kirina mutawaana kuba ffe tetulina ki tetulina buzibu tetuli bubi ekyo bakiwa Ismaila ajaza dhalika tunfadh bw'oba kikkiriza saha kituukirizibwa era ne kibeera nga kimukola ki kimuweebwa li anna alwasiyata la tunfadh wala yuthbitu alhaqqu lilwaratha fi raddiha era kubanga nti ekiraamo kyonna bikisubizo kyonna tekituukirizibwa okujjako nga kuliko koshenti yabaki yabasika au walahum rujuu agamba nti au ajazatiha illa ba'da mautihi era okujjako nga bakikkiriza ne bakikkiriza basobola okikkiriza nga nokyogera osobola olwo omuntu asobola okyogera nga mulamu naga nti bannaye nti kusinzira ku mbeera yammwe Ismaila mbeera yammwe mwena Ismaila tali buki tali bulungi naye ekintu kino mbadde nsaba mwana muganda wammwe ono mulamiri kimu ekyokusatu bakimukole ki bakimuwe mu maali yange ne bakikkiriza okitegedde paka oluvannyuma lwofa nga luyina okukola ki okutuukirizibwa bwe bakikkiriza fala basa bidhalika wamma qabla mautihim warithihim fala ibrata biraddihim au ijazatihim walahum rujuu an dhalika naye singa abeera kitegeeza bw'oba kikkiriziganyako nga okyali mulamu nga tonnafa oluvannyuma n'ofa kituukirizibwa nga bwe mwakikola ki naye lahum rujuu qabla mautika naye singa oba tonnafa nga tonnafa mu bulamu bw'ensi eno ne bagamba nti taata twali tukkiriza kiri naye nedda kati tukikoze eki tukiganye bayinza okuba kuno byatunulamu naga nti agundi ekyuseemu naga nti kakati okusinziira Faru Ismaila yabadde omwavu ennyo naye kati ne Faruku naye emali yonna yayidde yaweddeyo kati akyalina kakola ki kaalina kakati radadna tukomyewo kiri ekyokusatu kiri kikole ki bakijjeko ku Ismaila ontegedde bulungi naam falahum rujuu ala dhalika biittifaaqi jamhuri ahli alilm ng'ekyo abamanyi bonna bakikkaanyaako so akalombolombo akokubiri akasooka twagambye la wasiyata ziyadatan ali thuluth kalina okubeera ng'ekiraamo kyo tekisukka kimu kyakumeka ekisuubizo kyekyo kyosuubiza okugaba mu maali yo tu emaali egyogaba ekisuubizo kyoyagala kikole kirina okuba nga tekigenda ku muntu omu ku basika bwe kiba nga kigenza omu ku basika walina okubaawo abasika balina okuba nga bakkiriziganyako bonna kuba mu basika abo bonna mulimu taatawo mulimu maamawo mulimu abaana bo b'ozaala mulimu mukazi wo mulimu bakyalabo ontegedde bulungi bonna balina okukikkaanyaako olabye bwe kibeera ekizibu kuba singa omwagaana kiba kizibu wali kiba kikoze eki aba tuggyemu kiba kikoze eki kiba kiganye nolwekyo ensonga ey'okusatu nga olina okutuukirizibwa tulyoke tutuukirize ekiraamo ky'omuntu ky'aba yalaama oba ekisuubizo kye n'ekisuubizo ekyo ye maali gy'oba olaamye mu maali yo ng'ogiwaddeyo nga saddaaka either eweebwa abantu b'oli specific bweyagala okugiwa oba okubanga ekola emirimu gy'obusiraamu gy'ogenda okufunamu ng'okuzimba omuzikiti kulabira bamulekwa ebitongole byamulekwa bino nabagamba zino byotya charity simanyani abyani byonna ebitongole sente ezo zolaba eziva ebweru bannaffe bazikuŋŋaanya kuva mu bintu bino ababitegeera ne bazibaweereza ne babazimbira emizikiti mwe ne mulemu okwezimbira egyammwe ne mufa emaali yammwe n'efutogge ne mufa akawunti ne zifiira mu banka nga teri amanyi epini yo anti binawa byesigaliza banka nezeetwalira owulidde ne zifa nga olina we wazisiika tewali gwe wakigamba ne zifiira eyo owulidde hakatha toyina mu kyotaddemu nofa emaali yo neetakugasa maagna anhu maaluhu owulidde nofa nga toyina emaali yo tekoze eki tekugasiza asharutu l akhir wahuwa thalith akalombolombo akasembayo nga kekokusatu antakuna alwasiyatu mubahatan shar'an ghayra muharrama otekeddwa okubanga ekisuubizo ky'osuubiza mu kiraamo kyo nga kirimu ebyo ebikkirizibwa owulidde ebikkirizibwa mu ddiini ey'obuki ey'obusiraamu so si biri ebyagaanibwa fa in kanat alwasiyatu muharrama fahiya batila ghayra nafidha
omuntu singa alama ekintu ekikontana n'obusiraamu mu ebyo byalame byonna tekikkirizibwa kisazibwamu tekikkirizibwa era tekituukirizibwa biitifaaqi jamhuri ilm nga n'abamanyi bonna abasinga obungi ekyo bakikola ki bakyegattako famithaalu dhalika ensonga oba example y'ekyo mithaalu mubaha mu bintu ebyakkirizibwa singa omuntu aba asazeewo okulama mu kintu kyonna alwasiyatu lirahmin muslimin omuntu yenna okubanga alamidde owooluganda lwe atali mu basikaabe naye ng'ate musiraamu omuntu n'alamira muganda we oba n'alamirwa omu ku b'eŋŋanda ze nga musiraamu naye nga tali mu basikaabe like for example olina abaana bo abalenzi n'abawala olina abakadde bo ne bakyala bo kuba abo bwe babeerawo ye first priority abasigadde bonna tebakola ki tebajja n'ogamba nti gundi wange Ismail oli omwana wa taata gundi oba omwana wa gundi oba muganda wange mutaata gundi ali bubi naye kannaame waakiri kimu kya mukaaga bakimumpeere mu maali yange ontegede bulungi hatha tabarru oba okoze saddaaka n'okimukola ki n'okimuwa hatha mubaha oba n'ogamba nti edda emaali yange nnyingi nnyo nga era oli munnaffe bwe mu hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas naga nti emaali nina mpitirivu naye ate omwana nina omukazi oba abasika batono oba maama ne taata emaali eno nnyingi nze ntera okuba ekizampo ku Haamu bwibanga ebigagga ebyo byalina byonna ng'agenda kubireka owulidde n'ogamba nti maama wange taata wange be bagenda obifuna bokka no nti ate nina okugaziya nange obulungi bwange sigale nga mbufuna era nsobola okusaddaakako ku maali eyo owulidde nikitabakosa ate ku bibagenda kukola ki kufuna so wa mithaalu lmuharrama ebyaganibwa alwasiyatu bimalihi likafirin yataqawa bihi ala almuslimin singa olama emaali yo n'ogiramira omukafiri yenna ng'omukafiri gw'ogiramidde ate alwanyisa obuki obusiraamu ng'emaali yo gyakozesa okuba nti ate obusiraamu abukola ki abulwanyisa n'abutulugunya fadhalika la tunfadh ekyo tekituukirizibwa wakadhalika alwasiyatu lidawri lahwi walkhamri wa nahwiha owulidde ng'era okubeera nti omuntu alambye emaali ye esaddaakirwe obeegabibwa eri omuntu nga kyagenda okukola tekiinaamu makulu agenda kuzimba bbaala banyweremu omwenge oba agenda kuzimba kasino oba agenda kuzimba anzenwa nga bwolaba anzenwa oba biki byonna ekifo kya ndongo oba ekifo oba loogi ez'abamalaaya aga nti bamalaaya bano bakola nnyo kati ezo zibannamidde kanzimbe buloogi muzimbangamu buloogi ebyo ala tunfa n'ebirala nti bannange nti nze wasiya yange gyengize nti muli mwaka mugjeemu ssente munkoleranga olumbe mujjabizanga olumbe aba buli mwaka munsaliranga ente ebyo nedda tebikola yahe ani yakugaana okukola emirimu ng'okyali mulamu mugula abanega ki ekimu ekyokusatu kyendese nti mulabiriranga emmotoka yange eyo gyendese yahama temugitunda azifu agenda kudda agivuge owulidde temugivuganga ate oyo omwana oyo gundi agyesibako nnyo naye temugimuwangamu n'agivugamu mugirabiriranga esigalangawo mutuufu aba afiiriddwa mu nsi masha Allah tebina makulu ogenda ganyulwamu ki oli eri obuuzi bwa maali ngeri gye wagifunamu ate n'olama emmotoka simanye bagisigazimu nga bakyagirongoosa ebyo birambe emizikiti mingi seeka hasbunallahu twogera ku mizikiti gyokka naam buli wamu wano mu Uganda naam egisinga ogenda tuukawo nga emisaala tegirina ebyetaago bingi ne bayimaamu bennyini bali ku bwayimaamu ng'embeera yaabwe yaakembi kyokka bye mwagala babasaaze bwe batoola kuzazzaka ze mubawa ne muboogerera ekyalo kyonna imaamu tumuwa zaka imaamu alya zaka naye musajja wattu nga ne kanzu azikuba biraka wallahi oluusi nga newe talya naye bw'akeerewa mu kusola imaamu aliwa oba mufiiriddwa ku kyalo ne muzungira ku bayimaamu bagiba banaaliza emirambo gyammwe naye nga ssente muzina wallahi muzikodde okuzibawa imaamu aliyodde mugamba nti imaamu abeere waawo naye asasulwenga nze mbadde ŋŋamba buli alina buli ali ku kyalo ng'alaba omuzikiti teguyimiridde bulungi ng'olinawo
ku byobugagga ekyandibadde kisinga obulungi ng'olaama ekimu ekyokusatu kidde ku muzikiti. Hatha huwa twakyogerako tugenda balagira bulagizi nti ekimu ekyokusatu kizze ku muzikiti. Kyekyo kyennyini kyekino naddala ng'olinawo ate namwe bayimaamu twetaaga mbeere beesigwa. Yaakhe bayimaamu nabo baggwamu ensa. Bayimaamu sheekhe baggwiramu ddala ensa abamu. Owulidde? Kakati tubadde tusaba abantu ku byalo wakiri ku muzikiti masjidi neebeerawo imagine nga teinaawo nansawo wallahi nga teinaawo nansawo naye ku asuri nojja n'olinnya mu ttaka ne ku dhuhuri n'okomawo n'olinnya mu ttaka ne ku magaribi n'okomawo ne ku isha ng'olinnya mu ttaka ne ku subuhi ng'ojja kuddera mu ttaka naye nga sente ozirina toziwaayo. Kakati sente zibagasaaki? Nze nina omuzikiti gwe mmanyi ogumu. Naam. Oli yabawa ettaka ne bazimbako omuzikiti bulungi. Naam. Naye ate ye bwe basinga okwogerera nti omuzikiti teguli ku mutindo. Kati baba abagwogera obutaba ku mutindo bo bazimba guliwa? Ate ng'osanga ne mu boogera nga balina obusobozi naye nga tebasobola kuzimba. Ajja n'alongoosaawo n'ateekawo ate kati ennaku zino buli omu atambula n'omusaala gwe n'aguteerawo n'asaala n'afuluma n'agenda. N'akomawo era n'agusanga nga kugamba n'amanyira kya musaala kyokka naye ng'ate tamanyi wajjamu. Ate nga wa inna almasajida lillahi, masajidi nnyumba za Allah abantu bakimanyi. Abasiraamu tebarespectinga muzikiti wano e Uganda. Kyova olaba omu ku basheekhe Allah amusaasire yabiyita bizikiti. Si kuba nti bizikiti naye nga mmwe bennyini mwe abafudde ebiki ebiziki. Wallahi abantu balina sente naye tebagala zitoolako n'oba bagenda baziika nazo lutemya lwa liiso nga toliiwe akhi. Sente zikwerabizizza akhira kalla bal tuhibuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Mwagala byamangu byakiyita mu lujja naye mwerabidde akhira mugirabidde. Owulidde? Masjidi muzizimbe museewo ensawo z'emizikiti tubeerewo n'ensawo. Setwakibakuliza ku mulundi guli kirungi nnyo ku muzikiti tubeewo waakiri n'ensawo ng'ensawo eyo omusiraamu bajja ne batukire bayimaamu nfiiriddwa omuntu wange ne siina ssanda wallahi n'atya n'okuyimirira mu bantu baga nti bannange gundi talina ssanda kuba mugenda mwogerako. Kati muteekeewo ensawo mwe mukuŋŋaanyiza ekittavu kwe bakuŋŋaanyi kuba tetulina baitul maali muslimina saawa zino. Owulidde? Ne baitul maali muslimina muziteeke ku byalo y'ensonga enkulu. Muziteeke ku byalo muyambe omuntu w'owansi ku kyalo kyo. Seka tujja kwogera ebigambo bingi naye omusomo gwaffe katonyeze mu radio Bilal. Naam. Omusomo abawuliriza babuulidde bulungi. Katujje obulango buno tukomewo tute amasimu. Radio Bilal omukozeewo twebaza yenna akyawuliriza programu daawa ku Radio Bilal kyenda mumu katonyeze emu. Ensonga tuziwulidde era tusaba Allah atusobozese ffenna okubeera nga tuzisa mu nkola. Awo nnyini we tugambira awo yenna ayeetaaze ekiraamo kuba ensonga mumaze ziwulira agende ku masjidi jamia Katwe ewaseeka Abubakar ajjewo ekiraamo. Ogenda ojjuzeemu ebyo byennyini kimu kyakusatu bye tubasomesa. Ate era gende Nabweru community mu ofiisi ya resident director omwami Alhaji Badru Kadunabbi nawe tujjewo ekiraamo. Oba genda ku AK Islamic Book Center Mukwana Arcade nawe ojjirewo ekiraamo. Oba ebwayise ewaseeka Norman ku geeti ewali moto third party wejjirewo ekiraamo. Oba ku masjidi jamia ebwayise mu ofiisi ya HM omwami Haji omwami Akeba Emajongo
nawo tujjewo ekilaamo so tuleme kugayaalirira. Tuwuliriza ojja yita ku 0759 0586 oba 0392002493 okubaako ky'obuuza. 07590586 kuba oyita obeeko ky'obuuza. Ate gwayagala okwebuuza ku kiraamo yita ku 0703 3379998 0703 oba 0772861687 Naam Seeka mu bufunze. Naam, so mu bufunze yongera okukaatiriza ensonga zetwogedde essatu nti abantu bonna abakola ebiraamo bazigoberere. Togaba bya bugagga byo ng'obiwa abasikaabo. Ekyokubiri oba olama okugaba mu maali yo tosoose kimu ekyokusatu oba okukkako wansi awo. Gweyogera buguzi kimu kyakusatu oba okukka wansi. Kyova bino twagala nnyo abantu okubeera nga kirungi olame nga waliwo abantu abalinako obumanyirivu ku nsonga eyo. Then omuntu yenna oluvannyuma lw'ebyo ebisatu omuntu alina okubeera nga akola ekiraamo kye okusinziira nga bwe tugambye ku nsonga zino. Ensonga y'ekusatu ebadde egamba nti ekintu ekyo olina okukigaba nga tokigabira musikaawo. Alhuludu fi thuluth okubeera nga kiri mu salusalo z'ekimu ekyokusatu oba nga tekisukka kimu kyakusatu nga amakulu kimu kyakusatu n'okukka wansi. Ate ekyokubiri olina okuba nga ekintu ekyo okidirectinga ku bantu abatalimu abo abalina okusikira. N'ekisembeyo tugambye obutabeera nga byolaanye biri mu haramu. Obutalaama birimu nga tebikkirizibwa either mu mateeka gano agaffe ag'oku nsi oba amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu. Ekyo twakigamba abantu singa omuntu olama ekintu kyonna nga kikona n'amateeka ga gavumenti ate yo basazaamu busaze ekyo tebaagala kumanya kyonna kibeera crossed out. Naye ate ku sayidi ey'eddiini fetutereeza wali nga tugoberera etteeka lya Allah nti faman khafa min muusin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Fe tugoberera netutereeza wali wennyini w'oba okyamizza okusinziira nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atudirectinga. Nyongera bakubiriza okubeera nga mutugoberera ku mukutu guno ogwa Radio Bilal okuba nga tweyongera okumanya ebikwatagana ku busika. Ekyokubiri emirimu egyo era omuntu tobeera awo nga oli stranded. So ebintu ebyo era tubikolera ddala emirimu tugikola okulungamya abantu ku nsonga ezo. Omuntu era asobola okuyika ku nnamba ezo z'omuwadde okusobola okuba nga asobola okufuna ne tuba tuli ku mpewo tusobola okuba nga tukudirectinga oba n'otuyitanga. Era tukolera wansi w'ekitongole oba organization bagiyita Islamic Inheritance Consultancy in Uganda oba Consultancy Limited. Ojja kuba nga otufuna n'okwongera okumanya goberera emikutu gyaffe kututeeka emisomo gino gibaako ne guno gwennyini gutusomesezera gujja kubaayo. YouTube channel bagiyita Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda ogisearchinge ku YouTube ogifune obeere nga osoma ku misomo egyayita edda. Wamu ne Facebook page nayo kweri Islamic Inheritance Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda nayo ojja kuba nga obisangayo. So ebyo bigambo byange Sheikh. Naam. Atuwuliriza yita ku 94 katonyize mu Radio Bilal yita ku simu zino wammanga 0759 05 86 6 oba 0392 002 493 oba oyita okubeera nga obaako ky'obuuza. Olwaleero twagambye lumu Rajabu tuleme kwerabirawo nnyawo. Olwaleero lumu Rajabu kitegeeza ennaku zigenda ziggwayo okubeera nga tuyingira omwezi ogwa Ramadan. So tubeere nga tukubiriza bannaffe nga naffe wetwekuba mitima okubeera nga twetegekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan.
ate era tusaba Allah atutuuseeyo nga tuli balamu ate era nga tulina obusobozi. Waliwo ekigambo kye bayita istidaadi li Ramadan au li shahari al-mubaraka, tugattamu ssebo n'abalwadde ne tubagamba bannaaye mudduke, abantu bangi balanga balwala alusaazi, tulina eddagala lya alusa biki byonna, tuddukireyo ng'ennaku tezinnaggwaayo, tuleme kulwala ng'ennaku z'omwezi lumu Ramadan. tuleme ekyo kyennyini seeka kyagambye. Abantu batuuka mwezi gwa Ramadani nga tebeefuddeeko, naye ng'ate bazze babategeeza nti nno bannaaye kino ne kino tusobola okijjanjaba. Ate waliwo ne kano Sheikh, abantu abamu bagenda ne bagamba nti okusiba nno okujja nja kwerabira ate ndye kakati kanne trainingemu nsiibeyo nga zensiiba zakwetraininga. Ekyo tekyaliwo ku mulembe gwa Nabbi, kifu abakikola kifu, tekikkirizibwa. al istidad li Ramadani bisiyami yawmin au yawmain, omuntu okwetendeka kanetendekemu kaawo ndabe oba ibada togyetendekeramu nedda, ibada tukolera ddala kufuna mpeera so si kuzannya. Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waliwo okusiiba kwe yatuyigiriza ng'okusiyamu maulidihi, okusiiba okuzaalibwa kwe nga olunaku olwa alkhamisi wal ithnain, ezennaku ebbiri, mande n'olwokuna, wasiyamu Daawuda tugamba nti khairu sawm siyamu Daawuda au kama qala sallallahu alayhi wa sallam, agamba nti okusiiba okusinga obulungi okusiiba kwa Nabiyullahi Daawuda alayhi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, yalyanga olunaku n'asiiba olunaku. So okwonna kusiiba kwe kuli ennaku enjeru mu mwezi, wasiyamu nawafiri kathira, n'endala mpitirivu. So n'ekirala kyenjagala okukubiriza, waliyo bakyala abali eyo naye nga balyamu ennaku mu kisiibe ekyaggwa. Abantu bangi nnyo bagenda ne batuuka mu Ramadan, olwo yambuzako ekibuuzo nga tubuzaayo just 4 days oba it not even 2 days tugenda tuyingire mu Ramadan. Nambuuza seeka kati bwe mba nina nga wiiki nga saagisiiba nga tugenda mu Ramadan nkola ntya? Olaba ekisiibo kiri we kisinkanye ne kino. Naye nga mama waffe Aisha radiyallahu anha yatugamba nti bo qalat kunna naqdi al-ayyam qubayla Ramadani bishahrin au fi Shawwal. Yaga nti twalinga tuliwe ennaku ze twalya, kuba la shakka ku mukyala yenna okujjako nga mugumba. Omukyala yenna naddala ng'akyagenda mu menstruation periods ze bayita ensonga, omukyala oyo abeera tasobola kumalako kisiibo, aba ateekeddwa okuba ng'akola ki, ng'aliwa ng'obudde bukyali. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Amanya ne wasongedde wabaawo omuntu nga utawalina omukyala wano ng'alina ne masijiti n'asira mukazi wabe sirasiramu kakati amasiramu kataakande bituyazemekandi wati akusiramu kakati ataaba ekiko oluvannyuma ngajja nebagamba tetulina kutwala bintu ebyo kakati ate teyalama ku busika terebera nti obaono yasikiranga obaoli yasikiranga kati tusikamugwa tuli wanekane ku masijidi mahamud lakini tugenda tukola tutya kuba era tulinda waliwo ate yalamira abantu babiri yalemera shene yasookawo yalinendagano ekibanja ate tenatukolera endagaana imamu wokubiri yajjawo oluvannyuma natugamba tingo ebintu byasse kati oya agenda omusikiryawo besibasira ibaagala okuheera kakati gamba ebintu byasse kati atugenda tukola tutyeshe katusooke tukubuuze gwe nga tonnavaako olina ekiraamo? Ngamba gwe eriryo. Kati sooka naawe okole ekiraamo, kuba ekisumbuwa kati ekikusumbuwa ku kyoli kyekyokubeera nti teyakola kiraamo. Kati gwe sooka oyigire mu nsobi eyo gye yakola, kuba kati gwe ngaaliwo waali badde omuwabula n'akola ekiraamo before. Aya basi naam katukuddemu. Naam kakati okusookera lumanyi leero tubadde tulina okusoma empagi z'obusika. Empagi z'obusika omuli n'obulombolombo n'ensonga asbaabu. Kati okusookera ddala
empaji z'obusikazo zimanyikiddwa obulombolombo tujja butuukako naye njagala kusoma hadith gyenjagala okwesigamizaako ensonga y'ono nti omukyalo oli yasiramuka nga n'ebyobugagga bye naye abeewaabwe si basiraamu kakati abeewaabwe bajja bagamba ye bwe yali afa yalaamira basiraamu kale ate bano abeeka bajja bagamba nti ebintu bye tumulina bikola ki kubitwala hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa ng'amubuuza yali Usama nabbi sallama lumu yali ava e Makka ng'addayo e Madina yali ava e Madina ng'addayo e Makka naye Usama bin Zaidi n'amubuuza ya Rasulallah atanzilu fi darika bi Makka onaatuukako mu nnyumba yo kuba nabbi yawangaliyanga Makka ewa Abu Talib ewaka kitaawo omuto yali alinawo ennyumba mwe yali asula boys bukoota naye mbi yamugamba nti yanga nti la adiri hal taraka lana aqilu min ribai yagamba simanyi bulungi oba ddala aqilu alina akantu konna ke yakola ki ke yatulekerawo naye n'agamba ebigambo bino n'agamba nti la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslim au kama qala sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusiraamu tasikira atali musiraamu kyebayita obusika twakinnyonnyola kitegeeza kugabana ku byabugagga bya muntu naga wala alkafiru almuslim era bilaks n'atali musiraamu era naye tasikira muki musiraamu ne kwekyo kambawe kino nga tunatira okumaliriza tufundikira nti Aqilu yali mutabani wa Abu Talibi ne Ali yali mutabani wa Abu Talibi wa yali omulala yali ani bali babiri yali abana bana yalina Aqilu n'abeera ne Talibu n'abeera ne Ali n'abeera ne erinnya eddala ligenze wemba seerabidde naye bwe basenguka ababiri basenguka ne nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagenda e Makka bana bala ne basigala eno nabbi sallallahu alaihi wasallama bano bwe bamala okujjukira Ali yajja n'aziga kitaawe kuba nabbi yamugamba nti gendo zikaani kitaawo naye tebaagabana ku bintu bya kitaabwe oluvannyuma lwa hadithi eyo tebaagabana ku bintu bya kitaabwe Talibu yabula mutalo lwe Badiri teyaddamu kulabika kubanga khabaru amawulire gajja tegalaga nti oba yabamu toba bakola ki naye yabula buuzi muki mu lutalo olwo naye yakalinza okuba kuba engeri gye lutalo tubasuubira nti aba yattibwa oba yafa naye Aqilu ebintu byonna yabitunda n'abimalawo nga talina gwatunulidde mulala so ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abo tunayogana hadithi eyo omukafiri tasikira musiraamu ngera omusiraamu bwatasikira mukafiri kyekyo kyekituufu so kitegeeza nti naddala kati ku mulembe guno ebiraamo y'ensonga enkulu ye basis kuba ekiraamo kye kigenda obuwandiike bwe bugenda okuyamba ne mateeka agafuga ensi okusobola okuba negundi enywevu kubanga nga tuzzeeyoko mu mateeka ga Uganda ko gagamba nti omuntu yenna gw'olamidde ebintu byo abitwale gwe gabeesingirako so naam katukwateyo nayo katufundikire naam Waalaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi amin barakallahu fik naam 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 kituufu naam 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 ntu yatuuse naam 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 message
message etuse. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Message etuse. So tusaba ba imam bakwatagane n'abakulu b'amatwale. Protocol observed. Tukwatagane n'abakulu b'amatwale. N'abakulu b'amatwale batwale obuvunanyizibwa bakwatagane ne ba imam ku byalo. Basobola kubanga ensonga ezo zitambula mu bulambulukufu. Ba imam bawewe ebitiibwa ne offices zaabwe ziwewe ebitiibwa ku byalo gye bava ne wonna bayitiddwa ng'era abayinza okubanga babateekateeka bye bakulu b'amaki bakulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum salimin. So nze okusibula kwange kutumira batuwuliriza okubeera nga oba oli awo beeyongere okumanya nga bagoberera emisomo gyonna gye bateekeddwa ku ddiini yaabwe ate beera bayize baleme kufuuka kyesirikidde bye bayize babikolereko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.